mufumbo era ndi wa Mothers Union ate ndi wa CWF. Omukyala yenna bw'afuna obuvunaanyizibwa mu ofiisi yonna ennene tolina kusuulirira makaago. Obuvunaanyizibwa obusooka okulaba nga amakaago gatambula bulungi era nkubiriza abakyala bonna nga tonagenda kutuukiriza mirimu gya ofiisi sooka otuukiriza emirimu gy'omu makaago oleke nga amaka gatebenkedde, abaana basanyufu, omwami musanyufu, ne b'obeera nabawaka bonna nga basanyufu. Awo tujja kulaba nga Buganda ne Uganda edda ku ntikko taayo era nga tuli ba Mothers Union n'abakyala abalala bonna mbakubiriza tudde mu bifo byaffe. Edda omukyala yabeeranga mu maka ge ng'omulimu omukulu gwakulaba ng'aweereza Katonda n'ab'omu nju ye bonna era mbakubiriza mwenna abakyala abali eyo tudde mu kifo kyaffe okusingira ddala nga tuyigiriza abakyala abalala bonna n'abaana baffe obuvunaanyizibwa obw'okuba ng'oli muweereza oba ng'osinza Katonda. Ebintu byonna bisinziira ku Katonda kubanga ye mutonzi waffe, tosobola kukola kirala kyonna nga tolina Katonda. Abakyala abali eyo nga mutulugunya abaana nga muyisa mu by'abaami bammwe tulidde nti abaami abakyala mukuba abaami ekyo kikyamu. Basaba ffenna tudde mu kifo kyaffe tulabe nga abakyala tukola obuvunaanyizibwa bwaffe, tulabirire amaka gaffe, tulabirire abaami baffe n'ensi yonna tugirabirire kubanga ffe bannakazadde b'ensi yonna. Zero Chidema Sejoko Nalogo ndi muwanika wa Mukono Central. Olunaku olwaleero tucelebratinga Mary Magdalene's Day, lwe lunaku lwetujjukira omuyima waffe, tutambulira mu bigere bye, naye ebimu ku mbala za Mariyamu yali mukakkamu, yamanya nti aliko ebibi bingi, yalina emizimu 7 naye yakakkana ku bigere bya Yesu, naddira enviiri ze n'asiimuula ebigere bya Yesu. Akabonero akalaga nti yekkakkanyiza, yeenenyeza era yasonyiyibwa. Kati olwaleero embeera gye tulimu ng'abakyala wadde nga tusukkulumya mu byenfuna, tufuuse ba kitalo mu nsi, tuyitibwa okukkakkana. Abaami baffe tubawa ekitiibwa, abaana bava mu maka gaffe tubakuze bulungi. Omukyala ayogedde nti no mu nsi abaana tufudde nnyo ku bawala, abaana abalenzi tetubasuulirira. Enkya yagenda okubeera breadwinner w'amaka, ye kifaananyi kya famire, yajja okutekinga on obwataata mu maka, yajja okulidinga famire yo to destiny, ate n'okulidinga famire yo mu ggulu. Kyekiseera abaana abalenzi nabo tubasoosowaze, tubaagale, tubabuulirire, tubasembeze gye tuli basobole okubeera ekyokulabirako mu maaso. Tuukiridde yali yeeyisa bulungi, bwe tukissa ku mbeera eza bulijjo mwe tutambulira mu nsangi zino. Omukyalo omukristaayo yandibadde yeeyisa mu mbeera etya Katonda. Omuntu atya Katonda taba mukumpanya, omuntu atya Katonda aba mwesigwa, aba n'okwagala, atendereza, ayamba abantu. Olunaku luno nno ffe ng'abakyala abakristaayo lutuyamba okwejjukanya mu mbeera zaffe za bulijjo. Abamu abakyala abasinga obungi bafumbo, bezza obujja mu mbeera ze basobola okulabiriramu amaka gaabwe, okulabiriramu abaana baabwe, okubayigiriza okutya Katonda, okumwagala n'okumutendereza. Mirundi egisinga Katonda tutandise okubeera nga tumumanyidde, tumanyi nti Katonda buli kaseera abawaali. Ne buli bwe tubeera mu nkuŋŋaana bwe ziti zitujjukiza abadde akola ekikyamu n'adda bujja n'agenda mu maaso ng'akola eby'obutuukirivu, okubeera nti twesigaŋŋana, okubeera nti twagalana, okusingira ddala ennyo okunyweza ebikolwa byaffe nga Mariyamu bwe tukkiririzaamu bwe yakolanga. Katonda yeebazibwe okubakozesa ennyo nga mukola ebibakwatako nga mmwe okubeerawo, ate nga mukola ebigasa amaka. Mwebale nnyo amaka. Lika yabadde obaasaba
n'agamba awaka omukyala nga taliiwo walabika nti omukazi taliiwo. Mwebale nnyo. So ne wabeera mwana muwala wabeerawo awaka wafaananga wali balenzi bokka, wabeerawo obuteefuteefu obusingako kuba abalenzi. Kale nno twagala nnyo okwebaza olw'ekyo Mukama kyeyabatuweera. Ate mumanyi ennaku zino n'ebifo byonna ebyobuvunaanyizibwa mu nkuŋŋaana ennungi abakyala bamusingayo obungi, abaami nabo ne beefubako mu nkuŋŋaana ez'obulabe. Kale nno naye mwe mwebale nnyo, mwebalire ddala, era mbasaba obutenyigira mu ebyo ebiswaza ekitiibwa ky'omukazi. Mwebale nnyo. Embaano ne b'ofiisa bano bakaputeeri bamayinja nga bakyala kyakulabirako kirungi. Ennaku zino tuli ku lutalo lwa bazadde okuliisa abaana emmere, naye ogenda okwesanga nga abantu batewaayo akasente ak'emmere basajja tebabiriiko bakoowu. Naye mwebale nnyo okufaayo ennyo n'eby'abaana bammwe, kubanga amakaago omukyala agattako kinene. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njala kwebaza n'obuweereza bungi mu kkanisa yaffe, abakyala muyimiriddewo nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala, era mwegalira Katonda. Muleme kugwamu kaamayaaya kulekeraawo okusaba, kubanga ekkanisa ey'abasajja bokka nayo eyinza okutabula, kubanga tebawera ate tebawaayo budde bumala. Kale netukubiriza bakubirize, naawe tulabako mumanye abasinga namufuba waite osabe, genda osabeko. Kale nimwongere okubafaako basobole okujja. Ate nga mufa ku baana abalenzi, ennaku mumbaseeko nnyo omulaka, tufune ku ggwanga linaatya Katonda okuyita mu basajja. Waliwo omwana omusaba mugenyi najja namubuuza ate lwaki tosabye, ati nange mbadde neebasemu nga dadi we yeebaka, kati nno kwebaka otasaba webityo. Kyengamba abaami gye bali basaba mwami Senfuma, naye abakyala be basinga. Kale basaba ekyo kyemwayitirwa, kyo kyemweyagala ennyo, kyemwayitirwa otakikola twewuunya muki, mwewuunya. Kale mufube nenjala n'okubasaasira, waliwo bingi era ebikosa byetusinkanye eyo gye muli. Njala kusaasira ennyo bannaffe abaviiriddwako abantu baabwe, njala kusaasira ennyo bannaffe abalwadde, njala kusaasira ennyo abaggiddwako ebyabwe n'abalumizibwa mu ngeri ezitali zimu. Tubasaasidde nnyo bannange, n'ekisa kya Katonda saba kibongera okubawanirira. Afrika abadayogera wano tolwa abaali wano tebaliiwo, nenzijukira Mama Mayiga. Kale n'abaana bangi naye katwebaze. Mukama yeebazibwe, nsanyuse olw'olunaku luno wano ku Lutikko olwa Mariam Magdalena. Lunaku luno nga 22 tulukuza okugulawo Magdalena, kubanga yali mukazi emima w'ekibiina kyaffe, yali omukyala omwonoonyi, omukyala eyaliko emizimu omusanvu, omukyala eyeyisanga obubi, omukyala eyali malaaya. Naye bwe yalaba Yesu Kristo bwe yamusinkana teyadda mabega. Kale kyetuva tubeera wano, oyo ye muyima waffe. Nange era nga kyenkubiriza abakyala nti bwe tulaba Kristo tubeera abakazi abalungi, bakazi abaweereza Kristo, baweereza Kristo omalibwa. Ebyo bye tubeeramu mu kyalo ebyalinga ebyedda, abakazi abatakuŋŋaana balowooza by'amalogo, balowooza kwogera ku bantu, balowooza balina nnyo, balowooza. Bwe tubeera mu kkanisa wano twogera Katonda waffe, ebitwala ekibiina kyaffe mu maaso, ebitwala ekkanisa yaffe mu maaso n'eggwanga lyaffe, ate era n'okukuza abaana baffe bulungi, kubanga olwaliro Bishop ebigambo byatukuba ebibadde birungi nnyo nga bitugamba abakazi tuve mu ebyo eby'eŋŋambo, okutunulira ono ayambadde atya, okutunulira ono abeera yasoma atya. Nedda, twagala buweereza bwa Kristo. Lero lunaku luno bamaama lwe tuzza okukuza ne bataata n'abaami batwenyumirizeemu abaami baffe ate era n'abaana baffe. Ddala omukyala wange ali mu CWF twafunawo enjawulo kyetufudde tukuŋŋaana mu lunaku. Abasidabuye munaasonyiwa naye buli omu mu kiti kye. Tusanyuse nnyo okubalaba abaffe abakazi abakola St. Paul Parish.
ne poliisi ebyama bibadde birungi mutusomoozezza mwebalemu erinnya Flavia Mukiibi atwala abakazi abakatoliki tetweyita abakazi tetweyita bakyala abatangira ku myaka 18 mpaka Lubamusi antwala ebisomesa 11 ebikola St. Paul Parish naye nga mwabo ebisomesa byaki kuziddwa bw'otunula wano